Musumba nalabako omusumba yakola statement n'agamba talina buzibu n'abasiyazi era abaniriza bajje mu church balwadde nga abalwadde basenyiga nabo ebibi bye balina bye biringa ebyababbi biringa bajjamu embuto biringa bakola ki bajje now waliwo enjawulo y'abasiyazi bagamba mujje eri Yesu n'okujja yoking with the believers kirala or mixing the believers with non-believers. Mujje eri Yesu leka bo bagamba mujje eri Yesu tewetaga bagamba mujje wano mujje eri Yesu kyawukana ne mujje wano mu church now church tudde mutegera yaffe is a building ekifo mwe mukuŋŋaanira bw'obayita mujje we tukuŋŋaanira kirala n'obagamba mujje eri Yesu obagambye kulokoka ebyo ebibiri byanjawulo kati bw'ogamba abasiyazi bonna bonna nti mujje mulinga ababbi kitegeeza musumba kyekiri kyekyawandiikibwa ekyoluganda ekyatolebwako repentance tobabuulidde kujja kukola ki kyekyawandiikibwa kya Yesu ayita abalokole n'abatali balokole kati bw'oyita abalokole n'abatali balokole obabuulira enjiri bakyuke era oyita abalokoka yes ne wabaawo okuyita nti Katonda ayise teyajjirira boonoonyi manya teyajjirira batuukirivu yajjirira boonoonyi totaddeewo kiri ku end kola ki kulokoka kwenenya kati buli lwogamba nti abasiyazi tobalinaako buzibu bajje bakole ki kirambulule ebyo ebyenjiri eyo eringa chloroquine kungulu kuliko akabubi naye nga munda esiiwa abantu ne bakoma kkana akawoomerera eri dangerous eri siggwe naye bano statement eyo yabalukuomu people pleasers yabalukuomu abantu abanyogoga nga tebanyogoga abookya nga tebookya era nga neggoolo yaabwe si ggulu statement buli muntu agikola aba n'ekigendererwa lwakya akoze statement eyo omusumba okwerangirirako nti abasiyazi abalabanga abasazi b'ensawo era abayita bajje batuulenga mu kibiina n'obusiyazi bwabwe aba anoonya nzigi za nsi kweggula tafaayo obeeza eggulu zeggadde naye bugingo gy'atasobola kgenda afumirira ebisiyaga ye bamugulirawo enzigi n'ayingira kye bayita omusumba yeegendereza nnyo emisego giriraanya endiga buli ogujja olina okwegendereza bw'eba ndiga bwe guba gwagala fuuka ndiga gugambe eno gyojja ozze kufuuka ndiga twakirabye nti obusumba era bwe gubeeramu omusege mu ndiga gurebuking kyekyo ekibi kyoyogerako kirungi obayise bonna kati tandika okkibuulirako nti bannange wajja jangu nga bw'oli naye eno gy'ozze tosigala nga bwe wajja era toddayo nga bwe wajja kubanga buli lw'otakikola omuntu agenda beera comfortable agenda kuwulira emirembe mu kyalimu abasiyazi banoonya ntebe ki gye basobola obbawa enjiri gye babuulira banoonya kyaki kyesobola obbaaniriza kakati ate balina ssente kati omusumba akola statement nti abasiyazi balinga abasazi b'ensawo balinga abenzi balinga ababbi bajje aba ayita ssente abatayita myoyo tuli mulembe ate naye era abayeggulirawo nzigi za ssente mu mawanga tuli mulembe ogw'obutayagala kunyiiza bantu n'omulembe ogubuulira enjiri gye bayita tolerance to tolerate religions for peace abantu baagala emirembe gino egyensi political collectiveness religions for peace nti bana tulina okumanya emirembe wakati waffe tekiri political collectiveness kiri political correctness kwegamba bw'oba oyogera tewali wanyiize naye ng'enjiri description y'enjiri bibiri kale kitala esala ate ku njuyi ezi gwagibuulira tekulabamu surgery ye Katonda ekisiyaga akirabanga kizimbe ekikulimu yeetaaga okulongoosa weetaaga kukimeeza bakulongoose era ekisa ekyo tekinyuma naye kasita ekizimba kimala okuvaamu wootegeera nti ekizimba kyali kirina okugenda nga bakoze surgery